Basebo ne bannyabo waliwo ebigenda mu maaso ku social media. Waliwo omusajja agenda ayogera nti buli man of God ali credible mu ggwanga muno kati ate ye amuyita fake mansita. Fake mansita. Muve ku bino simanya byempulira pastor simanya wa prophets bye bagamba. Ono coronavirus yatulaze nti ku nsi kuno Allah yekka. Vaticano nzigale, Mecca nzigale, Madina nzigale. Bano bapasita bamwe Uganda bulijjo abagamba mbu they are protected by the blood of Jesus. Abaina n'amafuta bonna bekwese wansi w'ebitanda. I've seen Jesus. You've seen Jesus? Yeah. When he appeared to me, I think it was about the first time that I saw him in physical person when he walked in. Amafuta bulijjo ge bagamba ge basiga ku bantu nago ga badduse nago. Kubanga bino ebifuta bye babalimbisa bagende bagula bamuyita batyono olive oil kamubalage no mubalaga wana I think muinawo awaka. Mulaba yono bano ba fake master go bagenda mu supermarkets ne bamugula ne bamukyusa ne bamuteeka mu bucupa obula ne babagamba mbono ya anointing oil ono cooking oil. This that we are now facing, I got that there would come a virus from China that would affect people. It was as simple and as straightforward as that. When Uganda wasanga pastor nga convoy jaina alinganga warlord, where are they now? Ndio mukuba prophets. Naye ate alumbaganye nnyo kitange oba prophet Elvis Mbonyi. Ekyo kye kinzijeeyo nonze. Sitera ebintu ebitalina makulu sitera kubiwa budde. Naye ono antabudde. Ekisookera ddala omwami musamize. Omusamize oyina ayina kubeera mu ssabo lye nga asekula ddagala lye, ayanika ali eyo mutale, anoga muddo, ayiga nsoloze. Ebyo bwe bitonze bwe ndowooza. Naye njagala neebuuze omusamize yavaayo ddi oba yatandika ddi ate okuluŋŋamya ebintu engeri gye bikolebwamu mu kkanisa. Message eriemu nti ku nsi kuno ali omu Katonda ajjayo enjuba teri mulala. These fake masters, fake prophets. Waliwo yatugamba mbu ye buli wiki agenda mu ggulu. Wayagalidde ayogera ne Katonda. Ekikumi kye yadduse teryamulabako. Can you imagine? So like you walk to heaven all the time, like back and forth? Yeah. First of all, because the longest I've spent without actually, I think is a man. Ekyo si kituufu. Omwami oyo muwulidde ebbanga ddene oba gafumba oba gasuula oba biki munnamujjukiza mumumanyi naye mumugambe omuntu bw'amanyiira tamutegeera. Prophet Elvis Mbonyi tamuddiza nno tamuddamu yeeyogeza n'avuma omwaka oguwedde yatuluma mu kusirika n'addamu awo wakati kati yaluna era avuddeyo ayita Prophet Elvis Mbonyi mufere muyaaye biki n'ebintu ebitalina makulu. Naye njagala twebuuze gwe bayita omuyaaye n'ono ayita omuyaaye bw'obateeka ku minzaani ani musiru? Of course gafere simanya gaki munamubuulira Franka simanya bikoze bitya kali awo obate kati ate mbalaba bali ku social media bali ku TV basaba ekibo ekye10 stupidness of a highest level. Naye abaddugavu muliko ki? Abaddugavu ani yabaloga mu kaseera ke tulimu n'okwata n'akasente koyina akalibadde neyibawo n'okawereza guno omuyaayo simanya prophet ani yabaloga ani yatuloga? Omusajja gwe olya mmere ki? Tubuulire emmere gy'olya tuleme giwa abaana baffe kubanga nze ontabudde. Naye ekisinga obukulu ffe tetugulinaako buzibu kye twagala weesonyiwe erinnya lya Prophet Mbonyi noonya abalala maybe gye bali eyo naye ono ye mwesonyiwe kubanga takuddamu ate talina na budde bwo bw'onookola ebyo sikulinaako buzibu. Mu Uganda muno 97% ku bapasita they are fake.